Olwaleero kkooti e Masaka eramudde esazeewo ku nsonga y'omugagga Bitanda eyafiira mu akisidenti ng'agenda Entebbe. Omugagga oyo yafa n'abaana be babiri. Babadde tebamuziika ng'olw'ensonga aba famire ne nnamwandu baafunamu obutakkaanya nga nnamwandu ayagala omwami we bamuziike eno gye yagula, kyokka ng'ab'ekika baganda b'omugenzi bataata b'omugenzi nga bo baagala omugenzi oyo aziikibwe ku kiggya kyabwe. Kkooti olwaleero esaze eggoye esazeewo n'egamba nti omugagga Bitanda yaziikibwe ku kiggya ewaabwe. Kkooti bw'esazeewo kyokka n'egamba nti bano abaana babaziika eno nnamwandu gy'abadde ayagala okuziika omwami we oba omugenzi. Kkooti esazeewo nti omwami ye bamuziike ku kiggya, nnamwandu y'atwala abaana abaziike. Nze kyendabye mu kino, nnamwandu yandikkiriza n'abaana bano ne baziikibwa eri gye bagenda okuziika taata waabwe ku kika ku kiggya kye yandisazeewo. Nnamwandu bwe yandirabye nti kkooti esazeewo nti ate bawule abaana ne taata bamuziike ku kiggya ate abaana babaziike eno, awo nnamwandu naye alina kusalawo agambe nti nedda, n'abaana babatwalire ddala babateeke ku kika, babateeke ku kiggya ky'ekika. Bwe kyandibadde bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.